nange ntwala omukisa guno okuyozayoza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna ku buwanguzi obwatuukiddwako mu kooti ejulirwamu bwe yagobye bwe yakkiriza ne bannamateeka ba Ssaabasajja Kabaka ku misango egyatwalibwa muganda wange muto wange Male Mabirizi ku nsonga nga ye alowooza tikisooka Ssaabasajja Kabaka talina buyinza buddukanya ttaka lya Obwakabaka era ye nga amubalanga omukuumi era nga ayagala Ssaabasajja Kabaka ateeke ne mu lujjudde akawunti ze zonna sente zonna ezingira okuva zonna eziba zikuŋŋaanyizibwa era asobola okulaga n'engeri gyezifulumamu era nga awakanya n'abantu okubeera nti baliko omuwendo gwe nagobawa okubeera nti bali ku ttaka ly'Obwakabaka. N'olwekyo omusawo guno gutambulira ddala ebbanga ate nga amazima gali nti omusawo gwennyini ate mu nkola ya Muto Mabirizi gy'akola takkiriza guwulirwe. Buli gubeera ng'oguwulirwa ng'ateekayo akayongerako ng'abeerako kayongerako nga tutambulira awo. Naye twagala okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka kubanga mu nsonga eno ataataganyizibwa nnyo era muto wange Male Mabirizi ndowooza ettutumu erisize n'okumufunisa eddene nnyo toza kubeera nti yasobola okutwala Ssaabasajja Kabaka mu mbuga. Akyali muvubuka muto, simanyi mu maaso eyo abazzukulu be n'abaana be balikiraba wambu Buganda kyakive okubeera nti n'okulaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa kive naye ate okumutwala mu mbuga z'amateeka ng'ate gwe Male Mabirizi nakyo kyesisiwaza. Naye twagala okwebaza omulimu guno okolebwa tumanyi bannamateeka abadde bakulemberwa mukulu Bwanika badde mu nsonga eno batambudde bawandiise ebiwandiiko bakoze bate nga enkola ya Muto wange bwebeera oluusi ebyamateeka biteekamukko ne ginandiise comedy asobola okuleeta ebisawo nga 30 naye nga byonna byogera ku nsonga y'emu. Kati ate engeri gy'abiteekamu nkola y'abannamateeka byonna mulina okubiddamu. Abasobola okumala ennaku ezo ng'atwala omusawo gw'okujulira ogw'embaali ebintu yabireetera na kapikapu era neyekubya n'ebifaananyi nga ebitabo bizitowa nga minzaani. Kati bw'obeera munnamateeka ovunaanyizibwa ebintu bikwasa ennaku mulaba omuntu gw'ovuganya naye alinganga ye ali mu bintu eby'omuzannyo oba binandiise ebyekyana ekito naye ng'ate ali ku nsonga nkulu za ggwanga. N'olwekyo buno buwanguzi bunene kubanga si bwe busoose era ebbanga si ddene nnyo era aliwo omulamuzi era yasala mu ngeri y'emu naga nti omusango guno ekisooka tegulina kubeera mu kkooti. Naye n'abaana ate ne baddamu ne bagaa nti era gwennyini okubeera mu kkooti nagwo era guli si kituufu kubanga omuntu eyaguwaabira talina waayimiridde era talina n'omu yali amutumye kuwaaba nsonga eyo. Naye ng'ate mu ngeri y'emu tosobola kuwaaba musango gwenkana bwe gulimu okuliwa tolina na ssente zo naze z'oteeseeyo. Ekyo kimu ate ne bagamba gwe gwawaabidde ate gwe omusasule ate olage n'engeri gy'onoosasulamu kwegamba nga si kituufu. Naye akubadde kusoomooza kunene era ndowooza bwe liba ttutumu ye mukulu Male Mabirizi alifunye naye bwe bitu bwe bibeera oluusi Abaganda bagaa nti amalala gakulembera ekigwo. Kituufu ajja nategeddeko era nkitegeddeko nti ajulidde ate se agenda kujulira nekyo nakyo kirungi lwakuba mu nsi ezimu kati nga Germany abantu nga babeera tebakyabakkiriza nakubeera mukulu balina bayita ba nuisance of court tuga muntu atukiseera nga ekkooti akifudde kyakuzanyiramu wakati weewuunya abalamuzi abandi badde ku misango egy'abantu abali mu makomera abali mu ki naye omuntu abateese ku muzungu yayita wild goose hunt okuyiga ensolo etaliiyo kubanga bwengeri gyaguwabamu muganda wange awa ekifaananyi nti bannadde Catholic Church terina buyinza ku ttaka, Anglican Church terina buyinza ku ttaka, Abamisiraamu nabo tebalina buyinza ku ttaka lyabwe n'ebitongole byonna ebirala birina ettaka. N'olwekyo omusango gwawaaba aguteeka Kabaka n'omusango gwawaaba awakanya ssemateeka. N'olwekyo nti singa gusalibwa ye nga bw'alowooza ebitongole bingi biba biyimirira. Kisooka bw'ogamba nti Kabaka talina buyinza kuddukanya ttaka kati abalina liizeezi kiteeza bazifuna mu bukyamu.
abantu abalina amabanja mu banka ne banks zonna n'ebitongole bya gavumenti ebikutaka lya Kabaka byonna ebyo byonna biba bigudde. Kitegeeza nti ebyenfuna by'ensi obyetaataaganyiza. Naye nga bw'otunuulira muto wange Malema Abirizi talina kigendererwa kyonna okuggyako okufuna ettutumu mu nsonga eno, naye ng'olaba akozesezza bannamateeka, abasula banoonyereza, abalamuzi bali mu kutuula, basatu balamba basaze, kati agamba yeeyongerayo. Naye kakati ate wabeeranga nga bumaliriza byonna nti singa muto wange emisango gimusinga nga bwe gitandise okumusinga agenda kuliwa atya. Awo tewali njawulo na boda akonye Benz kubanga avaamu n'amutunuulira nga talina nakyakumukolera. Kati isobola kitwagamba twasaba bannamateeka baffe nti omukulu tusooke tuwulize essente ez'okuliwa singa omusawo guba gumusinze anaaliwisa ssente mmeka. Era nitusaba abalamuzi nti tebana bakukoza misango mingi, buli muntu ateekewo obusobozi bwe kwasinga binaamala okuggwa nga begambye nti owa boda nga akonye wa Benz asobola kufukamira mugamba ninsonyiwa asiriddamu. Bino byonna nga batumaze okusula nga batudde ensi yono kiteese ku bunkenko biteese mu records. Malema Abirizi nga byonna biwedde kyajja okusobola okugenda kugamba nti byajja nga natwagamba Ssaabasajja Kabaka omusajja wa mukoleki amusonyiwe. Aye nakyeta mugenti kati ffenna ababyogerako ng'ateekawo okutiisatiisa nga ganaye kati ngenda kukuwabira naawe ontyobodde naawe nkoze bwoti. Kwegamba tuteeka okutwala ensonga ez'obuvunaanyizibwa mu kkooti. Nsonga zino zetuliko za Malema Abirizi si za buvunaanyizibwa, talina nsonga ezitwala mu kkooti. Kati ageza kugamba nti abantu bagende ababuuze cross examination. Kati obuze kiwalabye male oba ettaka lya Kabaka nga toyise Attorney General okunyonnyola ettaka lyafuka liti lya Kabaka oba ssemateeka w'eggwanga naye abimanyi. Naye oba oli awo wabanyi waliwo ebbeeraawo ng'abantu baagala okusanyusa n'okuyitimuka, era tulowooza nti kyekiseera era okujja nga n'abeerawo okusonyiwa kwa njawulo. Tweteeseteese okulaba nti mukulu Malema Abirizi alindirawo Bwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka kubanga ettutumu lino lyonna lyafunye n'ogenda gibijje n'emisango gye batandise okumuyitamu agijje okubeera nti yeeberese ku ttutumu ya Ssaabasajja Kabaka. Ffe nga Buganda Land Board bino byonna twali tubisuubira nti bijja kuba bwe bityo kubanga era twewuunya lwaki omusango gukyali mu kkooti n'akatono. Tusobola kugamba nti omuntu akawunti ze Katonda kyozivunaana. Era Malema Abirizi kale katugeze enkya zonna tuzimuwadde agenda kujjamu ki. Era osobola okugaana Kabaka okubeera nti bwe yafuna ssente zino yakola emirimu gino nagino emirimu gy'Obwakabaka egikole Bwakabaka bwe gikola tegirabika. N'olwekyo ffe nga Buganda Land Board tuli basanyufu era tugumya abantu nti bagende mu maaso. Ebyo tebabiwuliriza waliwo olusabeera balowooza baga nti osanga ono Malema Abirizi anaaba n'ensonga. Talina nsonga, teri asobola kujjawo bwannannyini kubanga obwannannyini buva mu ssemateeka. Ettaka ly'Obwakabaka erya Kabaka lisimbuka mu bwayiro omwo okuggyako ng'ozzeeyo n'olipulula ennyingo eyazaawo ey'Obwakabaka n'ekomyawo n'ebintu by'Obwakabaka. Awo lw'osobola okukwata ekkubo lya muganda wange ono muto wange muyita muto we kubanga neyeddira kobe naye neddira kobe bwe ndowooza Malema Abirizi. N'olwekyo buwanguzi bunene nnyo, tugumya abantu kiteri kijja kukyuka. Obwakabaka tebuli nti buli mu kattu ng'olusi Malema Abirizi bwalowoozesa abantu. Olusi nagaana okugamba mbu emirimu giyimirire ku lwani kubanga gwogenze mu kkooti nga olowooza nti Kabaka si ye mutuufu okuddukanya ettaka. Kati naye tavaayo kwogera ate ani alina oddiddukanya kwoga nti si ye mutuufu alage ani agende nti Malema Abirizi nze ne bannange betumanyi ffe tuddukanya ettaka ly'Obwakabaka. Olwekyo nga Buganda Land Board tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka, tuyozaayoza Obwakabaka, tuyozaayoza bannamateeka ne bannange benkolerawo mu kitongole kubanga mabegero mu kunoonyereza nabo babaayo. Kitongole kyaffe eky'ebyamateeka nakyo nkiyozaayoza Buganda Land Board nabo babadde ensonga zino bazeenyigiramu nnyo era tezinnaggwa naye ziwe ziri kati. Omuzungu agamba nti obudde obubanga bunaatera okukya osinga okukwatira ddala. N'olwekyo mu kiseera kye tuli ku budde obufaananako bwe butyo nti buno obudde bunaatera okukya. Siiro kakasa nti myaka egikyawera emirala ebiri Malema Abirizi ku nsonga z'ettaka ly'Obwakabaka anaaba akyali nsonga. Mulagula era mutegeeza nti kinaakijjukire nti mu myaka ebiri
ensonga zino ez'ebyettaka okuggyako nga yeekubye mu kifuba n'agamba nti nasobya kangende Bwakabaka wange ansonyiwe ngende omukulu w'ekika kye mugambe naswaza ekika naye zino ensonga z'ebyettaka Malema abiri ze yayingiramu zigenda kutuuka wala kuba buli ageza kuzigiramu ng'amulumba ng'omuntu naye zino nsonga za busika bwaffe ensonga za Bwakabaka sobola kuleka muntu omu okutyoboola Obwakabaka mu ngeri bwetyo teba kuba biseera biri ebyedda simanyi singa waali mu Baganda abakaayi naye Abaganda ennaku zino bakutumira bakulaga bwe n'ofuuka ekitagasa n'olwekyo Buganda Board tuli bagumu era tubeeteefuteefu okubeera tugenda mu maaso n'emirimu gyaffe era tegiyimirirangako era tetukozesebwangako kubanga nti Malema abirizi ali mu kkooti kuba abantu bakimanyi bulungi nti okuddukanya ettaka tekwatandise luno kubya ddala mu 1926 ng'ettaka litandise okufunibwa ebyapa n'okuddukanyizibwa.